Yesu Kristo tukwebaza okutusembeza mu maaso go. Tewali kubuusabuusa, era tuli mu maaso go. Era tuli mu kubeerawo okwo olunaku luno olwaleero. Tusindikire omwoyo atuwambaatire. Tusindikire omwoyo atulungamye. Tusindikire omwoyo atusomesa. Tuwe ekisa tusobole okwemirira nga tukyali balamu. Ayi Yesu Kristo, twala bingi ebitatugasa, otuwe bingi ebitugasa okuva gy'oli. Kubanga tuli baana b'abantu, twetaaga okusonyibwa okuva gy'oli. Kyetuva tukwatulira ebibi byaffe n'ensobi zaffe nga tukusaba Yesu Kristo otusaasire. Kale buli mutwala yakadde osabe Katonda akusaasire era osabe Katonda akusonyiwe ku ebyo by'okoze, ku ebyo by'oyogedde, ku ebyo by'olowoozezza, ng'okimanyidde ddala nti obutuukirivu Katonda bw'ayaniriza, n'essala y'omutuukirivu Katonda gy'addamu. Yesu Kristo, sonyiwa abaana bo, naffe ffennyini otusaasire era otusonyiwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Buli muntu gamba amiina. Kati twetuulireko. Jehova is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Simate mulibo. I know that you're not around. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mwendeso kubadde n'akazimu akabibibi. Hallelujah. Jehovah is your name. Luka 2:1. Tugenda kusoma olunyiriro lwa 25. From the 25th verse. Njagala owulize bulungi. Luka 2:1. Luke 21, olunyiriro lwa 25. the 25th verse. Oza paka ku lwa 26. The 26th verse. Owuliriza bulungi. Listen carefully. Waliwo ekintu kye njagala olwaleero There's something that I want today otandika okikola that you should start acting towards it kyusa obulamu bwo to change your life, era obulamu bwo bubeere bwa ddembe so that your love can have freedom mu linnya lya Mukama waffe Yesu. in Jesus' name. Kale kaba tusomere. Luka 2:25. Era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo. Abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galikankanizibwa. Haleluya. Amen. Kale ddamu otusomere olusembayo. Kale omuntu akitegeere bulungi. 26. 25 n'26. Era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo. Abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galikankanizibwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kale nawe oluzungu tusomere kale. There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. Mukama yebazi. Amen.
walibaawo ekiribeerawo There will be a happening, ekyo ekirikankanya ensi the one that will shake the world. ekirireetera emitima gy'abantu okutya What will make people's hearts have fear? ekirireetera emitima gy'abantu okweraliikirira What will make people's hearts being in anguish? ekirireetera abantu okunakuwala The one that will make people get weak. waliwo ekintu ekigenda okujja There is something that is going to nga come, kigenda kukuteekako ennaku and it will put sorrow onto you. ne mulirwanawo kimuteekeko ennaku Even your neighbor, it will put sorrow onto them. n'akuliraanye kimuteekeko ennaku Even the one close to you will have sorrow. naye nga waliwo akabonero But there is a sign akaleeta ennaku that brings sorrow, ate akaleeta okweraliikirira and the one that brings doubt within kati mu you. nsi muno In this world, waliwo ebiseera there are seasons, by'olina okwetegekera there are moments that you have to prepare for. ebiseera eby'obuzibu The moments of trouble, oteekeddwa you obyetegekera really have to be ready for them. mu linnya erya mukama waffe In yesu Jesus' name, our Lord. si buli lunaku Not that every day, newankubadde walokoka however much you got saved, nti ebiro byo bigenda kubeera bya ssanyu that your seasons will be of happiness. waliwo ebiro There are seasons ebyo ebigenda okujja that will come, nga bya nnaku and they are for sorrow, nga byeraliikiriza and they will really anguish you. nga tekuli kugonjoolwa There will not be a rectifying of errors, nga actually ne bakusabira even if they pray for you, omwana we munkuume bulungi nga ne bakusabira even if they pray for you, esaala kwolwo oyinza obutakola that day the prayer will not work. nga nawe weweesabira Even when you pray for yourself, oyinza obutafuna ekyo kye you may weetaaga not get what you want. waliwo ennaku ey'akazigizigi There is a day of troubles erumbye obulamu bwo that has attacked your life, ate ng'eteekeddwa okujja mu bulamu bwo and it really has to come unto your naye life. ekyokukola kiri kimu But what you have to do is just one. nga tonnatuuka mu bisubiro ebyo eby'ennaku Before you even reach those seasons, waliwo amaanyi agali mu kutegekera there is a power. ebiseera ebyo There is a power that is in preparing for those days. abalokole bangi Most born agains, basaba bino bye baagala they pray these things that they want, ne batasaba bya mu maaso and they don't pray things that are forward. ebiro bwe tutuuse The seasons that we've reached buli unto, kyokukola kyonna everything that you do, olina okwetegekera mu maaso you have to prepare for the future. mu linnya erya mukama waffe In Yesu. Jesus' name. bw'otategeka mu maaso If you don't prepare for oba it, n'otategeka bulamu bwo or if you don't prepare for your life, ne we bali kusabira butereere tebujja even kutereera if they pray for you to rectify it, it will never be ne rectified. woolisiiba obulamu bwo butereere tebujja Even when you kutereera fast for your life to be rectified, it will never. obulamu buva buto ng'obutegeka Just prepare for it infantly. olina okukola emirandira gy'obulamu bwo You have to make the roots of your life osooke olyoke okulaakulane so that you can be prosperous. mu linnya erya mukama waffe In yesu Jesus' name, our naye Lord. ebiro we bitutuukako And if these seasons reach you, tetuba na kyakukola you'll not have anything to do. abantu abasinga abalokole abasinga kye baasinga okuntamako Most people almost born again, what they really hesitate me with kiri ekintu kimu is just one thing. abalokole kye basinga okuntamako What born again hesitate me with, n'abantu kye basinga okuntamako even what people make me hesitant of, olunaku lwe babeera nga bali mu buzibu the days that they are in trouble, lwe lunaku lwe baagala okusaba that is the days they want to pray. aleluya Amen. aleluya Amen. mukama yeebazibwe Amen. olunaku lwafuna ekizibu The day they've gotten a problem, lwatandika okunoonya katonda that is the day they look for God. bw'aba talina kizibu If they don't have a problem, n'ebyokusaba tafaayo even they don't mind about praying, atambula aniigiina they just move naragariously. kati so nga osobola okusaba ebiseera ebyo Yet you can pray in those moments, n'osaba ebiro ebyo and you pray in those seasons, n'obaako engeri gy'oteekeddwa obyetangiramu and you have a way of entangling into them nga tonnabituukako before you even reach unto those days. kyegezaako okukugamba What I'm trying to tell you, tewali kizibu ku nsi kuno there's no problem in this world kyotasobola kwebalama that you cannot go osobola against. okwebalama buli kizibu You kyonna can go against every problem bw'okola entegeka ennungi if you've made a good mu preparation. linnya erya mukama waffe In Yesu. Jesus' name, our kati Lord. abalokole muyige okwetegekera So born again, learn how to prepare. okuva olunaku olwaleero muyige okweterekera From today onwards, learn how to prepare. mubeeko ne sala ze muterese Have prayers that you keep. mubeeko n'ebintu bye mukola nga bigenda bayamba mu maaso Have things that you do that will help you in future. so nga tebibayisaamu lwaleero That does not benefit you only today. ennaku zino abalokole boononese n'ebyamagero This day born agains have gotten spoiled with miracles kubanga baagala kagwirawo because they want things that are just dropping ne bayibuli there. ekugambye The Bible has told you waliwo olunaku there's a day lwogenda okusaba ekyamagero that you'll pray for a miracle oleme kifuna and you'll fail to get it. ate nga togenda kifuna Yet you'll not get it still.
kati olina okuyiga So you have to learn okutegeka. how to prepare. Tebakulimbanga Don't be lied. Katonda talina kye yali akoze God has never done anything nga tamaze kwetegeka before preparing himself kubanga takitegese. or before he has prepared it. Yona we bakunyumiza olugero lwa Yona If they just hear about Jonah ne bakunyumiza Yona and they tell you a story about Jonah, yagwa mu nnyanja. he landed into a sea. Katonda yali amaze okutegeka Bayibuli egamba Katonda yali amaze okutegeka ekyennyanja ekinaamira Yona. The Bible says that God had already prepared the well that will swallow Jonah. Kakati gwe ojja kugenda ogwe mu nnyanja For you'll go and land into the sea. nga tolina na kyennyanja Katonda kyakutegekedde Yet you don't have even a weetegekedde. fish that will really take you in. Mu linnya erya Mukama In Jesus' name. abalokole bangi bafiiridde mu buvuyo Most born agains have really died in riots kubanga tebaagala kwetegekera. because they don't want to prepare. Yesu Kristo yali mwana wa Katonda Jesus Christ was the Son of God. naye mu myaka 12 But in those 20 years, yamanya nti alina okwetegeka okuweereza Katonda. in the 12 years, he knew that he had to prepare himself to serve. N'agenda mu yeekaalu. Then he went into the myaka temple. 12 12 years. ne batandika omubuuza ebibuuzo Started asking him questions nga waabiddamu. as he was answering. Kitegeeza yali yeetegekera It means he was preparing himself. omusalaba gwagenda okwetikka The cross that he will carry. mu linnya erya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name. Danyeri 10 In Daniel 10, Mukama yeebazibwe. amen. Danyeri we yali ayagala atandika okusaba. When Daniel was starting to pray, Bayibuli egamba nga yeetegeka okusaba. when he was preparing to pray, Malayika naye neyetegeka okuva mu ggulu the angel also prepared from heaven okumuleetera ekyo kyagenda okusabira. to come and give thy what he was going to pray Kati for. abantu abasinga So most people, ebintu tumala gabikola we just do some things after olw'okuba all tulabye abantu nga babikola because we've seen people doing ne them. tutabyetegekera. We've not yet prepared for naye them. leero njagala otandika okuyiga okutegekera obulamu But bwo today I want you to start learning how to prepare for your mu life. linnya erya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name, our Lord. Mulimu n'abeerimba. Even those who lie themselves, Ndabye abavubuka bangi beerimba. I've seen many youths lying to Oba themselves. oyagala ssente But if you ez'amangu want quick money, genda otandikewo ekkanisa. you can start up a church. Ebyo biba byangu nga tonnagitandika. That is very easy before you've started it. naye okufuna akatebe kamu ak'ekkanisa But to get one seat of a church, genda otandike olabe. go and start and say. mulekerawo okwerimba. Don't lie to yourself. ayinza okulaba omuntu The person might see the other n'okwegombera and you just admire them from naye them, ng'ayina gy'ayise. but you don't know where they've passed. kitegeeza naawe olina gy'otekeddwa okuyita. It means you also have to pass ne woona somewhere. okukootya Even if you get saved in waliyo what way, byotagenda kubuuka. there are things you will not escape. wonna abibuuka You escape naye them. tunaba tukusabidde tutya Even if you've prayed for you in what ogenda way, bituukako. you will never reach unto mu them. linnya erya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name, our ate Lord. nga ge mazima And that is the truth. mu linnya erya Mukama In waffe. Jesus' name. waliwo ebintu There are things ng'otekeddwa obyetegekera. that you just have to prepare for. si buli kintu kigenda kutonnyanga enkuba. Not that everything will drop like rain. sizoni weba ya musana If the season is of the sun, ekire ne wekivaayo era omusana gumaana even if the eggwanga. clouds come, the sun will still rise. kubanga Katonda akolera ku puroguramu. Because God works with the program. puroguramu ye eriwa. His program, Katonda gy'onaakolagana ne Katonda. what is your program that will work with God? abantu balina ebirooto bingi People have many dreams. era leero wadde mpita bameka abaloose. If I call people and I ask how many dreams, ekkanisa eyinza okuba nga yonna yaloose. the whole church might have dreamed. waliwo abaloose emisota, There are those who dreamt of waliwo snakes, abaloose ennyumba, those who dreamt of waliwo houses, abaloose sente ne those who bazuuka nga dreamt tebaziraba, financials and they waliwo they abaloose can't nga find it. balwana. And those who dreamt fighting. byangu nnyo okuloota It's really easy to naye dream, okutuukako kizibu. but reaching out to thy is hard. okoze otyo bituukako. What have you done to reach unto them? ekibuuzo ky'obanga weebuuza That is the question that you should ask obulamu yourself. bwange nkoze ntya? How have I made my life? osobola okukola obulamu, osobola okukola obulamu You may make a life, newankubadde nga tosaba. however much you don't pray, Katonda n'akuyamba. and God helps you out. Actually Katonda atunuulira nnyo abo abakola obulamu bwabwe God really looks at those who makes their own life, n'abayamba. and He helps them. kati naawe waliwo ekiseera wootuuka ng'oteekeddwa okweyamba. And for you, there is a moment that you have to reach unto, and you have to help yourself. yiga okweyamba. Learn how to help yourself. lekera okekkera, Stop just being there saving. lekera okwekubagiza. Stop being there doubtful. kubanga bino ebiro bye weekubagizaamu Because these moments that you're doubting out waliwo yourself, ebiro ebijja ebisinga na bino there are seasons by'olimu. that are coming that are better than even this one that you are in. bikuyigirize ekyokukola mu linnya erya Mukama waffe So I want Yesu. you to learn what to do in Jesus' name. oli ne bamuga omwami n'ayawukana n'omwami we Even the other, when the woman separates with the husband, n'atandika okukolima they start cursing.
twatandika babiri wasanga oli mwavu And we started together. I found you poor nawe here. ofunye omukisa You've also gotten a blessing. akugobye n'obuntu bwo The one who is chasing you with your property. oba watandika naye If you started with him, genda okozesa obukodyo buli bwe mwakozesa nga mwenna otandikewo go and use the same ebyonaakulaakulana tricks that you use so that you see whether you will not prosper. kozesa omukisa ogwo Use that opportunity okusinga okuwoggana obuwogganyi instead of just shouting. baako kyotandika Have something that you start. baako kyokola Have something that you do. okununula ebiseera bye eby'omu maaso Looking unto the future. mu linnya erya mukama waffe In Yesu. Jesus' name. mukama yeebazibwe Amen. mukama yeebazibwe Amen. waliwo abalokole b'otunuulira The born agains that you look at, nga omubuuza wano when you ask them n'omugamba yesu senga ajja kati ku ssaawa zino and just them that what Jesus comes today, nagamba mwana wange nkutwala and he tells you, my child, I'm taking you. osobola okugenda Can you go? buliza ku mulirwanaawo Ask your osobola neighbor. okugenda Ask your neighbor, can you go in case Jesus comes and he asks you? mangi oba kati osooka n'ojjukira wayenze You first remember and you're like, you n'osooka committed n'ojjukira adultery, walimbye and you recall that you lied, n'osooka okujjukira agabigo ge wakola gonna and you recall all the sins that you committed, n'olyoka okankana then you start shivering, ng'owakana n'amazima munda mu ggwe and you're arguing with the truth within you, okakana ng'osembedde and you find mabega. yourself going behind. bagamba genda yesu uli ali wali okajja They tell you, God, kusemberayo Jesus is there. You keep on moving behind. n'essaawa zino etugamba ameka abaagala ebyamagero Even you say that, how many want miracles? gwasooka ne ku layini Even joke for it and you come first to n'oba the line. nakusente waakiryoka waayo And even if you have some money, even give it out. tujja zirya You're going to eat it. naye nga temulina kyemutuufu You're going to chew your money, but when you've not gotten anything. okujjawo nga mumaze okutegeka Not until when you've prepared. mutegeka kristo mu mitima And gyammwe you prepare Christ in your heart. bwe mugenda okufuna buli kimu kye musiga That is when you're going to gain from what you mu linnya really erya say. mukama waffe In yesu Jesus' name. mukama yeebazibwe Amen. kati abalokole bangi obatunuulira So you look at most born again. byasaba tabimanyi They don't know what they're praying ne for. fyuca tagimanyi awo zaaliwo ku lwa katonda They're just like, I'm there for God's sake. buli mulokole gw'osisinkana Every born again that you meet, balina ebiboozi bye bimu they all have the same, they have their own judge. mwana gwennaku zino mbadde mpita mu muliro Like, you know, mukama abadde wamu nange I've been passing through fire for all this time. akulwanyisize Has the devil even ever fought you? gweoli muwangula ddi When will you ever conquer the devil? olyetangira ddi sitaani n'alema okukulumba When will you ever go against the devil to fail attacking you? olyambala ddi ekisa kya katonda When will you wear the grace of the ebizibu Lord ne bikudduka so that you break chains olyambala of the ddi devil? ekisa kya katonda The person who has the God ne grace wabaawo ekyoyogera nga kituukirira is something that you speak and it happens. oli mu biboozibozi ebitakugasa You're just the stories that do not benefit you. oli mu kwekubagiza okutakugasa You're there doubting yourself that will oli never benefit you. oyinza okusanga omulokole yenyumiriza mu nnaku gy'alimu You may find a born again being proud of the nga sorrow that they yenyumiriza are mu in. kubonaabona kw'alimu They're proud of the sorrow or the suffering they are ati in. katonda amanyi okubonaabona kwange That God knows my suffering. olwo waakumanya Well, after knowing it, oli mu ssanyu oba oli mu nnaku kitegeeza ekiseera kigenda kutuuka otandika okwevuma katonda means time is coming when you doubt God. waliwo olutindo lw'oteekeddwa okubotola There's a stream that you have to break off ku mpaka by force olyoke osomoke so that you can go mu beyond. linnya erya mukama waffe In yesu Jesus' name, our lekera Lord. okwekubagiza mu mbeera gy'olimu Stop doubting within waliwo yourself. embeera ejja esinga n'ekyo There's a condition that is coming that is beyond what yinza you're in. okwogera bwetyo gwe nolowooza nti twogera ku covid I may speak of that and you think I'm speaking of waliwo COVID. abantu But there are people, waliwo omuvubuka ye yayingira dda ne mu covid there's a youth even went beyond COVID. saawa zino ovuga booda At this time, you may be riding oba a oyinza border okubanga border ovuga booda ne bakukuba amagulu and they break your legs n'ogwa and you break down n'obeera mu kalantiini e Mulago and you be quarantined in Mulago nga tosobola kufuluma and you can't get out nga tosobola kuyimuka and you can't get up nga tosobola kulaba na famire yo and you can't even see your family. naye ng'olina abaana But when you have children, bateekeddwa okulya they got to eat, bateekeddwa okunywa they got to drink. tandika okulowooza ku biseera ebyo Start thinking of that moment. mukama yeebazibwe Amen. nze ngamba waliwo omuka gwe nabadde naye The youth I was with, naga pasita njagala omukazi omulungi then he told me that, Pastor, I need a beautiful woman. ne mugamba nedda osobola omulaba And I told him, no, you can see her. bw'obanga n'omukwala obanga n'omuwala n'ajejemba naga njagala chips ne chicken
mubuuzi oyagala zirunda oba oyagala kulya? Wagamba nti ayagala kulya tayagala kulunda ng'omanya gw'olina. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Bano bonna abaala baagala chicken. So all these ladies that you see, they want chicken. Naye mubabuuzenga mwagala za kulunda oba But ask za them, you kulya? want for rearing or for eating? Aba mwe mwagala zaaki? Ladies, which chicken do you want? Kati bano temuwasanga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Oli agamba njagala okulunda. If that person tells you that I want to Yega ku rear, byennunze manya oyo olina future. you know that that person, you have a future. N'ebino byakiyita mu lujja genda n'abo abaagala okulya bajja zikulya. If you want those who want to eat, then they will eat your money. Mu linnya lya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name. Nga tebalina gwe beebuuzizaako. And they will not ask from anyone. N'abalokole bangi bakuula. So born agains also they told, Balina magalo. they have pliers. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Kakati olina okuyiga. So you have to learn. Leero Today, bw'oba ng'oyagala kufumbirwa if you want to get married, tosuubira genda kujja oba nkuwasiza kuyigira wange kuwaata. don't expect to come and learn peeling from Olina here. okusooka nga wabiyiga dda. You must have learned how to peel some long time Naye back. oli wano okuze agabeere gagudde eri oyagala tomanyi kuwaata tomanyi kufumba. Today you are here, you've grown up, you don't know how to peel, you don't Nawe know how to oyagala cook. kufumbirwa. But you also want to get married. Muleke bakwendeko bwenzi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo ebintu by'oteekeddwa okusooka okukola. There are things that you have to first do. Leero omusajja omugezi Today, a bright man, w'omugamba genda ontemera omuti ogwo if you tell them, go and cut me that tree, n'omuwa embazi and you give them an axe, tagenda kutema mbazi tagenda kutandikira kutemawo muti. they will not start by breaking the tree down. Ayinza w'omuwa essaawa 3 If you give them 3 hours, manya essaawa emu n'ekitundu just know that 1.5 hour, agenda kuba awagala mbazi eyo. they will be sharpening the axe. Muteekeddwa okuyiga okwewagala. You have to learn how to sharpen Kati yourself munnakola ekyo mulowooza nti mukola. before doing what you think that you're going to Mu do. linnya erya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name, our Omusajja Lord. omugezi A bright man, bw'omugamba okutema omuti n'omuwa essaawa 4 when you tell them to put the tree down essaawa and you give them 4 hours, azimalako awagala mbazi. the 2 hours they use it to sharpen the azimalako axe. awagala biso. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Tamala gajja gatema. They don't just come and start cutting down the tree. Kati abalokole So born again, ye waalokoka mmanya ebiwedde. when they get saved, they're like, ah, it's done. Nedda. No, 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 no. It's not like Weerimba, that. You're lying unto yourself. weerimba. Waliwo ebintu by'oteekeddwa okukola. The things that you got to do. Leero tuyinza okukusabira ssente. Today you can pray for money. Leero tuyinza okukusabira omulimu. You can pray for a job. Naye tolida kosanga alina amafuta mangi kanneebakemu wano. And you're like, my pastor has a lot of anointing. Let me even sleep Ojja now. kwebaka. You'll sleep. Mwaka naguli. Okomewo musumba nga sinnafuna mulimu. Ddamu ongololeko kuno njagala onsabire essaala ey'amaanyi. You'll come back saying that, Pastor, you don't have a job. Come, I want you to pray for me again. Naffe era ne tukusimba omukono We ogw'amaanyi. also lay our hands on you. Kola Pray for you. tukusimba guno omunafu tukusimba ogw'amaanyi. We don't put this weak one, we put this strong arm Era on you. ng'oddayo ng'okomawo. Then you go and you come back still. Katuddira katugaa katukomba ku ngatto. Then we tell you now lick on the shoe. Ng'era okomba. Then you also lick. Ng'era omulimu gugaana. Then the job fails. Lwakuba wagaana okwetegeka. Because you fail to prepare yourself. Wagaana okukola ki? You fail to. Omuntu najja wano omuntu ateetegeka naye ojja n'omugamba nkusabira eki. Wagala musumba gwonna. Someone who has not prepared himself, he can just come to you and he says, Kale pray for me. kankusabire obusawo. Then you tell them, let me pray Ah, doctorate for you. Then he's like, I didn't study that. Kati ajjanga nekyayagala takola ki? They come even, they don't know what they want you to pray, the job that they Muyige want. okwetegeka. Learn how to prepare Bwe thyself. mutayiga kwetegeka If you don't learn how to prepare yourselves, mulekerawo okusaba. then you should start praying. Tubadde n'obutebe bukalu. Just stop praying and let's have empty seats. Mu linnya erya Mukama waffe. In Jesus' name, our Lord. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Togenda kukulaakulana. You will not prosper. Tewali kyogenda kutuukako There's nothing you reach unto okuggyako nga tomaze kyetegekera. before you've prepared for it. N'obufumbo bw'olimu Even the marriage you're in, osobola okubutegeka kaakano. you can prepare it now. Na buli kyokola kaakano Even everything you do now, osobola otandika okukitegeka you start preparing it mu bulamu bwo. in your life.
naye abantu boonoonese, The people have gotten spoiled. ensi eyonoonese, The world has gotten spoiled. ensi mwagala byamangu. We want things that are coming so quick. Kati wano omuwala wabaaga okukumbira omulaba ajeje manjagala musajja mugagga. If you find a girl who wants to, Naye she will not bw'asaba complain that I want a rich man. bw'asaba omugagga. But if the person asking for riches, what do you have? Toyambalanga ku lugoye lwa mitwalo 5 naawe osaba mugagga. You don't even put on a cloth of 500,000. You're asking for a Genda wealth. weetegeke ne levo zo. Go and prepare for your levels of the Olinnya lya Mukama poor. waffe Yesu. In Jesus' name. Manya woogwa. Know where you fall. Manya wookola ki? Know where you Lekerawo fall. okubuuka. Abavubuka baagadde okubuuka. Stop jumping. Youths have really wanted to jump. Leero Linda batunuulira. Last time I looked at you, Mmanyiza nsekerera nnyo bannayuganda. you know, for me, love for Ugandans. Kubanga tebeetegekera. Because they don't prepare. Baali banyumya ne banyumya emmeeri neetuuse mu Mbaase, emmeeri etuuse mu Mbaase, emmeeri etuuse. Abamerika bagenda kujjako Museveni, Abamerika bagenda kujjako Museveni leero Museveni kukyanga babulu buno bugenda These mulabula. Americans are going to put off Abamerika Museveni. nabo balina ebizibu byabo. These Americans also have their own problems. Mwe mba temusobola kwerwanako. If you can't fight for yourself, Temusuubira nti bagenda balwanirira. don't think that they'll fight for you. Emmeeri neesimbula n'egenda. Mukama yeebazibwe. Amen. Mwagala nnyo bakolerera. You really love to be worked for. Omusajja aba abalemye okujjako. If this man has failed you to put off, Temusuubira nti waliwo agenda omubagirako. don't expect there's anyone who's going to remove him. Temuddamu natwogganira. Don't even shout for us again. Kyuma omusajja aleese ekyuma amu naye w'okisembera kyogera okisembera kikola The man has brought the machine. The man has brought the ekyo machine. kiriwa Where is your machine? kyetwagala okutunuulira. That is what we want to look at. Lekerawo ebiboozibozi. Stop your jazz. Oli yakola obulamu bwe Stop your lamentation. The other person nawe made olina their okukola life. obulamu You bwo also have to make your own life. mu linnya erya Mukama waffe In Yesu. Jesus' name, our Lord. Anawangula akalumu 26 If you will win the votes of 2026, yatandise kaakano okunoonya they've akalulu. started today seeking for votes.